Omulungi ali ku Munyonkola musaako wasuza otya ssebo wasuza otya nnyabo eno yo program tambula n'okumanya tusooke tuzimbe Pentagon kwata essimu onyige *2mwendemu# londako omutendera namba 2 ogugamba pe merchant otekemu merchant code eri M070 otekemu mwendo gw'ensimbi bwe kusaba reason tekamu church oba HPMI oba Pentagon wereza ku namba kakasa nti Centers wa House of Prayer Ministries International olwo otekemu pin tuzimbe buli lunaku nga tetukoowa eyo nkola nyangu nnyo tewetaaga kutambula tewetaaga transport neza transport ziteekeko tuzizimbise Pentagon kati yagala ogenda mu banka tulina account mu banka ez'enjawulo tulina mu Centenary Bank, Stanbic Bank, Bank of Africa, DFCU ne Equity Bank osobola oyitirayo nobeera nga bankinga ssente ezo account ebeera mmanya ga House of Prayer Ministries International tuzimbe buli lunaku nga tetukoowa. What is your strength? Weegendereze nnyo omuntu yenna oba ekintu kyonna kyonna ekijja mu bulamu bwo nga kigenda kujja awo mu kifo ekyo ewali amaanyi go. Oba manyi nti amaanyi go gali mu Katonda, mu kusaba, mu kwegayirira, mu buweereza bwo. Nowabeera mwami, nowabeera mukyala, waba akujjawo. Weegendereze. Ebintu ebimu omuntu bye yeetaaga okubanga bamuwasa oba nga afumbirwa y'engeri gy'awulira naye si ensonga lwaki olina okufumbirwa. So emotions zo bwe ziba ze zaakutwala mu bufumbo owedde zikyuka. Wangi ffenna tulina emotional needs. Tulina bwe twagala owulira. Oyagala okubeerawo ogambe bannange omuntu ono nze ekyagala omunfumbiza bwe abeera no ampa obudde obumala twogera ali empathetic feelings zange ebyo byonna mbeera happy byonna ebyo byetaagibwa okubeera n'omuntu naye si ensonga lwaki owasa. Asobola okubeera nabyo leero nga lwa nsonga. Exactly. They are wooing you. Era n'abikuwuliza. Sitaani talijja n'amayembe ajja ne by'oyagala mu kiseera ekyo. Owulira oyagala companion, owulira kangereze. Osobola okuba wafiirwa. Fiirwa taatawo nga ekikwatagana ne laavu ey'amaanyi ebadde taata. Kyangu okolera ensobi awo ng'omusajja addako. Akuwa taata bye yandikuwadde. You'll feel that bond. Kati bondi egenda kujja kubanga ali mu kwadressinga needs taatawo ze yali addressinga. Enjawulo eriwo ono si taatawo so kyangu okwebaka naye. Awo ogenze. N'owulira bannange bwe mbeera naye mpulira essanyu. Sitaani kyayagala. Okimanyi osobola okkeera mu bufumbo ng'owulira oyagala fuluma. Feelings ziri zonna ezaaliwo essanyu lye waliwo tokyaliraba. Naye nga mbeera yeereese feelings ezo. Naye ng'obufumbo tebugenda kumenyeka. Era obufumbo tebumenyekera. Bw'obumenyera ku feelings. Oba olimba okyali muto. They change. Feelings z'abantu katukigenderere. Buli muntu yenna engeri gy'owulira esobola okusinziira ku bintu bingi. Ku bantu b'obeera nabo. Ku bintu by'okola bisobola okukyusa feelings zo. Ku bantu oba ne ku kintu oba ne ku muntu. Kyangu nnyo keera nga owulira toyagala kubeera na munno mu nsonga z'omukwano. Si lwakuba takwagala era tomwagala. Kubanga tanaabye. Okay. Ogenda kunoba kubanga tanaabye. So meaning it can change. Kumakya n'anaaba n'oyagala obeera nabo naye. Ekintu kyonna ekikyuka tekikufumbiza, tekikuwasisa. Feelings ez'okuba nti owulira oyagala kwegatta tezikuwasisa. Kubanga obudde bugenda tuka nga toyagala kwegatta kati omuntu oyo aba akolawo okyawo. Ensonga eyamuleeta eweddewo. Mugimaze mu ddakiika 5, 10, 20, 30 zonna ze mumala mu kisenge. Kyo kiddako. Ye singa afuna obuzibu n'alwala ne bagamba tokyasobola kwegatta naye okumala omwaka. Ngofuna omulala. Ng'oyenda
naye omuntu ekimwenza nga munnaaganya okubeera naye yesi ekikemo weekiri naye waliwo omuntu omu nga tasobola kufuga mubiri gwe si gwe alina ekizibu ategasse naye ye yalina ekizibu kati ekizibu ky'abantu bye bakola kubanga tebayiga buvunaanyizibwa tasobola kugamba kanneesalira omusango amazima nze atasobola kwefuga omuntu ayinza kugaana kwegatta naye leero enkya n'ogenda nebaka n'omukazi omulala kitegeeza ono yali sexy gwe wali omwagalako takyasobola mumukuwa so ogenda nnoonya omulala asobola omumiitinga niidi eyo nti yes ne bayibuli egamba temumaŋŋananga muleke eggwambikemu naye waliwo ate Katonda kye yatuwanga abantu tetuli nsolo tuli mu kifaananyi kye tulina obwongo obulowooza ne busengejja ekintu ne bukifumiitirizaako beyond ekibaddewo kati feelings zonna nga owulira bulungi ng'olina omuntu oyo tekimala ogendako era ng'owulira bubi ng'oli naye bwe mulaba nsanyuka kituufu kakati wetabeereko n'abantu betubeera nabo ne tuwulira nga tusanyuse ntukubanga kyovula ngambye nti byonna byetaagibwa omukwano okubeerawo naye si y'empagi ekutwalayo si kyekikutwalayo neetaaga ssente mu bufumbo naye si y'enfumbiza kitegeera era bwe ntuukayo ne bazimpa nzaagala naye tekisobola kunfumbisa muntu mubi tekisoboka tekisobola wadde oyagala obubi nti waliwo omuntu nga mubi mu karakita omuntu mubi si naye era ne mundabika waliyo bayibuli tukkirize ffenna tetufaanagana ate nga sika ezo jinzi bayibuli yagamba Katonda yagamba Yobu yaddamu n'amuwa abaana nga teri abasinga bulungi mu nsi yonna kitegeeza ki baali balungi kaalaala kati awo opposite y'obulungi kitegeeza baakompeyaringibwa ku balala be yalina baali balungi naye tebaali tebasinga mu nsi yonna naye n'obubi kati n'obubi bwe waliyo abugumira naye nze sinze nze by principle saagala muntu answaza kutambula naye njagala ntambule mbagambe this is my husband kati omuntu yenna bwe ndaba nga sijja kusobola mwanjulayo nga mulekera anaasobola omwanjulayo mu balala ye nga talina buzibu n'oyo bw'oba owulya naawe omukyalo ono kubanga nze makula siri mukyala mubi naye ku mulala ndi mubi oyo mulala gamba nze sobola kwagala mukazi bw'ati it's relative kisa ky'oli mubi ku muntu omu ne wabawo omulala nagamba nange mukama singa kisa ky'oyo anzikiriza era nga ye bw'ayimirira talina buzibu kisa ky'okimira nagamba nange mukyala wange kati waliyo abantu abali mu bufumbo nga ebimu ebizibu by'olina wawasa omuntu si gwe wali oyagala ye yaliwo kati saa zino oswala kati essaawa zino eyaliwo olutegeeza ki tewali exposed omusibe abamu bali ebisiyaga mukomera kyekiriwo awo aye tasobola fuga mubiri gwe mufulumye mubakazi mwozi yababuuza kera otya nosiyaga kuba n'abakazi abalungi abajjudde mu nsi ne muyomba yali mutuufu ye tasobola abakazi kintu kirungi kati waliwo abamu ng'ekyamuwasa oyo omukazi oba oyo omusajja ye yali ku kyalo mukyala ani anampasa ono yaliwo kanfumbirwe laba olwajja mu Kampala n'alyoka yassaamirira ku buli musajja gwa bannange mukama ng'omusajja alaba akwata ne ku mutwe n'agamba kiki kino nga buli watunula nadde ewaka n'agamba bannange lwaki nakeera kyekyaliwo kati sibe babagamba bannaabwe
I wish I'd met you before. Yes. Byonna bye yatomera tyandi bitomedde. Baba balimba. Abamu baba batuufu. Kubanga nze balwawo okumpasa simanyi nakumanya. Naye awo wonna mukubo. Omu ye Kagwe Sejjusa. Taata w'omwana kubanga omwana mwagala. Kati mulayini yange bennejjusa taliimu. Kubanga bwennejjusa naye mba mwerezinga. Kati oyo ye mwagalamu mu history abeeremu. Abasigadde lwaki Mukama wandika? Totwalanga mukemebwa yessala yaffe. Ne waliwo essala gye tulina osaba. Totuteekanga mu mikono gy'abafere bano. Tugenda otuuka eno nga bakooyeza n'okukooya. Naye maybe singa na pasita namusinkana mangu. Osanga nandibadde muntu mulala nnyo okusinga bwe nnali. Naye ate Katonda ebiro bya Mukama byebyo. Wali ekiseera ekyo ng'ojja kuba toyagala basumba. Gamba n'okwagala basumba nandibadde muto nnyo nga n'ebyobusiru nkyagala bingi, nkyagala okuzunga okudda wano okudda wali ekitasobola kukola kati ekitakyalimu nnyo. Soolo Katonda batugamba ngamba eyo sooka omale omuzannyo gweyo gwonna. Kati eno ojja kumpeereza. Nojja kumpeereza, ojjayiga okutambula obulungi ng'omaze ottomera. So Mukama n'akuleka. Nozungazungamu nodda. Ogenda okudda ng'okakka ino kati Mukama nzize. Kati ngenda fumba. So ensobi ze tukola nga tukyali batoozi banyingi. Mukama byonna abimanyi. Naye tugenzeyo nga tugamba nti feelings ku muntu akubye kale kirungi, that's not enough. Ananga ndabikira bulungi nze asobola okubanga akulabikira bulungi leero enkyangu olaba atayinza n'okuba takyuse beauty. Katonda n'akuyisaako omwana omulala gwe yatonda nga beauty y'omukazi we ekyali yeemu naye wazze bagamba abakazi ndagala nnamu tezigwa mu lusuku. Mu lusuku oba waakawaana ono ne wayitawo okyawona mwala nga alina akabina kalungi ne wayitawo nga liri sibbina kirala. Mbadde ngenda kwogera amannya naye kansirike. Agendako eyo lumu Essembabule ne pasita ku mukolo. Reverend yali ayimiridde ayogera kati ne wavaayo omuwala ajja omufuuwa ssente. Omuwala ng'atambula obanga naye yali akigenderedde. Ng'ekigere bula alinnya ekigere kino ng'alinga nnyana ng'alina ebbira linyeenya liti. N'alinnya kino ne linyeenya liti. Amazima ku mukolo buli omu ffenna netunulira omuwala. Ne Reverend n'asirika. MC n'agamba olaba ne Reverend sirise n'akyuka dde mu katebe kagenda gy'abadde ng'ayambadde akateeteeyi bannange nga lyonna ligenda linyeenya bwe liti. Omanyi ennyana bw'etambula nga bw'atambula. Abasajja beebuzaabuza batudde ne bakyala baabwe n'ekyayise dda. Hasi n'ogenda keera mukyala we ayina ebbina naye ogenda ssanga ebbina. Mukyala we ayina olususu naye ojja ssanga olususu. Nali wano ne ba El Shaddai nga tusaaga. Ne mugamba mukulikeeyo mu kivulu kya Israel Mbonye nagamba nange ffe kye twalabye. Tubadde tupapa okuwasa. Tukyanoonya. Yali El Shaddai nani? El Shaddai yanoonya. El Shaddai Jeremiah. Jeremiah. Naga bannange. Badde manyi. Twatusoboli nga mbadde ngenda salawo ne ngamba naye gwe looya w'abasinga salawo. Yatuuka naye n'agamba gwe nina si yasinga. Salawo. Kati okulaba kuno kukuleetera okusalawo omulundi ogumu n'ogamba byonna mbirabye. Kyova olaba Yesu agamba mujje gye ndi mwenna abakooye. Amuzitoweredde. Abantu bano abalokoka, especially abalokole abalokoka nga temukooye masanyu ga nsi mutubonyawonya mu kkanisa. Obeera mu kkanisa nga bw'ogenda mu bbaala tewakoowa. Kati basooke banyo bagangayire. Koowa. Omala ojja ogambe Sitaani mwegana n'ebikolwa bye. Ebikolwa byonna mbyegaana. Obyegaana endala nga weegaanye. Tonnakoowa bakazi. Waliwo abeegaana nga balimba. Bano bagamba akano kakagugu kange kandekere. Kati kankubuulire. Hai nancha. Waliwo abantu simanyi. Walina akake kalemera.
era abalokole waliwo ebintu ebimu nga sistani biiki sistani ebikolebwayo ababikola be buzibu. Ogenda out mu hoteli ne mulya okutambulatambulako ne mugendako oba ku nsozi ne mulambula si kibi mulambuze abaana bammwe mubaleke balabe bamanye balokoke nga bali exposed ng'amanyi kye yeegaana amanyi kyalekawo alyoka alonde Kristo. Bw'alonda Kristo nga teyamanya kyalekawo bw'ali kiraba ng'ali mu Kristo ajja kwevuma ng'obuzibu buzze. Gameno nkolayo ki? N'afuna excitement mu ddakiika. Bw'oba olina ssente bannanga abaana mubawe ssente. Ssente bazimanyiire. Sigambye nti bawe bukadde 10 bawe ssente nedda z'olina. Muwaziterekeko. Omugamba omanyi? Njagala onterekereko emitwalo gyange gino 2. Naye nja gikozesa myezi nga 3 mu maaso ginterekere. Tazikwatanga nako mu bulamu bwe. Gwe zibale nti singa azikozesa nkola ntya. Omuyigiriza okutereka omugamba omanyi ssente bazikuwanga za kintu bwe kiti. Ziba za kino kale nkusonye wazitoddeko enkera muddiza endala. Amanyire ssente mu ngalo ze. Bw'abanga mwana mulenzi wakayika balenzi batwaleko mu masomero omuli abawala. Olwedde waliyo amateeka gajja mufuga. Muwala muteeke mu ssomero eriri abalenzi. Kyonna kyonna kimuggwemu. Muleke atambule ayingire mu bifo omuli abeeyambula. Amanye nti ayambala olugoye lwonna oluli decent nga yasazeewo. Si lwakuba wasalawo. Naye omutwaleyo. Sha. Lwaki mukkiriza okubiraba? We ajja biraba bw'anaava mu mikono gyo. Anaakoma biraba oba n'abikola. Bw'agenda wano n'abikola n'abiraba. Asalawo busazi. Eyo siddayo. Saga. Era jagamba akyawambala bwe batyo. Ngabe munange buli muntu asalawo. Gw'osalawo mw'onogamba sijja nnywa mwenge, sijja kwambala kino, nja kwambala bwenti, kati nawe era oli waddembe okusalawo. Bagulabe bamanye nti gye guli. Bagulaba. Agenda out mbifo. N'agenda mu hoteri. Tomutwala mu kifo kye baawudde nti kyabalokole. Mutwale mu hoteri y'abantu bonna mwe babeera. Bonna. Asooka abalabe. Waliyo abanywa bbiya, waliyo abanywa sigala, waliyo abanywa amanye. Buli lw'omugamba nti Sitaani akozesa abantu ebibi. Byebiruwa? Ebyo. Bimulage. Mugambe munange, Sitaani ekizibu munange waba akyakufuga ebibyo ebibeerawo. Era oyambala bw'otyo, weetunda, obeera mu basajja, ekitiibwa oba tokyakirina ng'abiraba. Kkiriza abaana tubaleke ebintu ebimu bibatuukeko nga tukyaliwo. Supervise. Omwana mu supervising. Naye obeere strict. Omanye nti essaawa esi tatambula kiro kubanga omulaba anoonya gap gy'omuwa. Ayingire obulamu. Muweeko bonoogamba nti ali mu under guidance. Tambula naye. Kyevuddala yangambye tambula naye. Gendako naye ku beach. Mugambe yambala bikini. Agambe mami nawe yambala ogwo mugamba andi muntu mukulu. Oli mwana nge sobola kweyambula woli. Agenda akimanya bwe nkula abaana bange seyambula nabo. Gwe omukulu bw'oligenda ku beach ng'oli wekka nga taliiwo. Weeyambule. Maaso g'omwana wo beera n'ensonyi. Nze nawuganga nga ngenda ne ku swimming pools mu hoteri n'empuga. Bwe mba ntambudde n'omwana toyinza kundaba nga neeyambudde. Omwana wange talaba bwerere bwange. Ekyo bwe kiri. N'akimanya n'agamba bamma bino byaffe bato. Naye bwe ndiba n'abaana mugamba nedda bw'okula n'obeera n'abaana ate abaana tobawemmula. Bagamba njewuga nze ekiseera kinaatuuka naye ngenda mu kifo awatali baana. N'alaba abantu abali ku beach. N'amanya ekyo kuwuga. Ekirala kimuleetera obutasalira abantu misango. Katonda yatutuma babuulira njiri. Okay. Omugamba olaba abantu abo ffenna kisa kya Mukama okubanga tuli bulungi. Beetaaga enjiri yaffe. Beetaaga okubuulira enjiri. Abamu tebamanyi na kumanya nti Katonda gy'ali. Abamu tebamanyi nti ebyo bakola bikyamu. Naye gwe obimanyi webaze Katonda. Abirabe abaana abato bayiga nnyo nga balaba. Ate bw'otambula naye muleke. Nze nzikiriza omwana ebiseera muwe obudde omugambe kati
kwata ssente mugende mugula engoye zammwe ze mwagala okwambala nga mugenda ku pate baliko olabe kye bagula. Olina time nga tokyaba shoppingira. Myaka 15 14 muwe ssente mugende genda naye mu town mugambe kati gula mugende mulire edduuka mugule nze munsange wano. Bagenda kuleetera engoye ze baagala si z'obagulira bo ze baagala. Bwe bazireeta guide obabulye lwaki oze kati kano ka short gambe kano genda kamba mugaye kati olaba okambala abantu bagenda kulaba bulala. Yes abalaba kyambala ne tebafaayo gwe yagala abantu bakulabenga sex object tinedda gambe olaba ogulayo kali decent kaniko tukatere kujja kambalira ewaka. N'amanya nti waliwo boundaries nsobola oddwambala kubanga asobola obeera influenced. Olwona obufuluma ekisenge bulungi nnyo. Mugenze out bagambe mu orderinge olabe. Mami kyonna kyonna kye twagala konze kyonna kye mwagala asabe bbiya. Omanyi oyo kati ya muyizi omanyi kubanga eyo gye babeera ffe babikkako guidance ng'oli mulamu nungi. Kubanga sitaani agenda kikozesa obaddi ayagala mwanawo naye omwana ono nga oli mulamu mwangu mugamba olaba ekyokunywa ekyo yennyini agenda naggutesitinga nga bikaawa bwamala awo oboggoledde mwana gwe osaba otya omwenge nga ndi wano kibi nsabe nga toliiwo. The watchword is nga wendi. Ate otagamubuuza lwaki osaba omwenge muleekaanira abwagusaba muyite nga lwaki oyagala kunywa bbiya anti mami kati olaba bakono bange bonna baginywa bw'onywa omwenge obeera cool kati ng'omanya ofunye wootandikira influence yemuleetedde ogunywa sinti ayagala bw'oleekaana ajja gupaakinga mu kintu ekirala mu bboto. Nze nagwe nalabanga ng'anywa walagi mu ccupa y'amazzi zino bottles eza kkale za plastic yenna amuyiwa muli n'abeera nammwe ng'ateeka ccupa ku mumwa ng'anywa. In fact yayitanywa walagi yali anywa wine naye nga ne muzaddeyo tamanyi nti omwana anywa wine naye nze omwenge nguwulira ng'ayogera nga biki by'onywedde byebiwunya bwe bitu nagaa munnange kali ka juice ke naguze kalimu flavor bweti ne bweti kale enafe abazadde namala nemugamba nemugamba kikyonywa nanga juice anti Susan nemugano ogwo mwenge baguyitawe bati ne bwe bati nemugamba why did you lie to your mom? Naye mami wange mmanyi mami wange ajja kunkuba ate tabitegeera bino byakabi nembuuza gwe lwaki obinywa nga kyakabi omanyi okugula wine n'onywa ku wine biki nemugamba ebyo biraba byonywa ekisookera ddala onywedde ekisingayo ebwalayisi so toyina kyoliko. Namulaga nti byonna byokola nabikola nimugamba kyonywedde nimugamba kankola waliwo omwenge ku ne bwe guti gwa bbeeyi naye gwonna ogenda gufuka tegulina kye gukola bw'omala ogufuga ensigo zo sigala ndwadde n'ekibumba kyo. Nimugamba naye oli waddembe ogunywa ate oli waddembe okulimba maama wo nimugamba naye lwoli lwala ensigo olw'omwenge ajja kumanya. Expose these children. Expose them. Guide them. Nga banango muzadde tota omukono gwo togujja ku mwana naye guidinga kubanga bagenda kukola ebintu olw'empulira. Nze mpulira bulungi bwembeera na muwala ono mami kati olaba omuwala gwoŋŋaana nze yampuliza essanyu biki bw'anaafuna omulala amuwuliza essanyu erisinga okwo. Katukomewo kola kya mwendo okubeera ng'okyali naffe tuli mu programu tambula n'okumanya. Nze Kisaati atagenda ndina omulungi Susan Makula Bujingo. Emu ku nsonga ezitalina kutwala mu bufumbo tofumbirwa towasa ng'owooza nti onampuliza bulungi. Those things are fleeting. Ekyo kye tuyita lust. Fleeting. Ani n'owoobeera gy'oli bigenda kuddukirawo emisinde bikyuke nti yampuliza bubi yannyiizizza mbu you're divorcing. Awo oli mwana you're very immature. Ate teri muntu atanyiiza. Ensonga ezisooka nti lwaki twenyiiza expectations anjawulo buli omu byasuubira mu munne bibya byanjawulo. Kati oli tajja kukola buli kimu ky'olowooza ky'alina kukola
naawe tojja kukola kyalowooza. Ekyokubiri, twakulira mu bifo bya njawulo, enkuza ya njawulo, tulina backgrounds ez'enjawulo zituleetera okusalawo bulala, okulowooza bulala, n'okukola bulala, n'engeri gye tubeeramu n'abantu n'engeri gye tutwalamu ebintu. Kati buli omu gye baamukuliza olina ebintu bw'obitwala, waliwo ekintu ng'ewammwe kya bulijjo. N'obawo omuntu omulala ng'ekyo si kya bulijjo. Kati bw'anaakikola, in fact asobola okuignore nga taignorinze gwe kyoyogedde n'atakitwala nga kikulu, kubanga bulamu bwe si kikulu. Attention, okwagala okufaako bulamu bwe si kikulu. Mukazi akasita omukazi omuwa ssente n'ebintu bye yeetaaga ewaka kiba kiwedde, aba ayagala ki ekirala, era ajja buuza ki kye sitakuwadde. Takiraba ye. Omuntu akuze ng'alaba TLC nga waliwo ewaka kalaavu ako kakeya k'amaanyi, oba ng'omuntu alaba gundi abantu kye bayita PD, public display of affection, nti bo babikola ne babiraga abantu, oba ne beeyogerako, oba ne beekisinga, oba ne beewa obulabo ng'oli akiraba bulijjo. Bw'aba mwana muwala nga kyakuzaalaba akisuubira. Alaba kya bulijjo. Omulenzi bw'akulira mu maka anga abantu onaatuula ano n'oli n'atuula wali, in fact beeragira laavu mu kisenge, talina kye yali alabye kirala. Birthday talaba birawo bye bagaba, nakwe ndala talaba birawo bye bagaba, biki. Kati oyo omulenzi bw'asisinkana ono omuwala, omuwala agenda gamba n'omulenzi tanjagala. Bambi akwagala naye tamanyi kukiraga, tamanyi kukikola. Oyina kumusabira Katonda n'amukozesa. Nze ntera okwogera ne pasita naga simanyi nakumanya ebintu ebimu nze Katonda abintaddemu kati. Mbandi awo waka si birthday sichi nga ndetedde cake. Unaita ku dduuka na ku supermarket nagulira bujuyisa, amanyi oyagala apple naita grapes naita kino. Najja nabyo naye bwandeetere waka juice. Waliwo nti amanyi ebintu bye nali nnywa nnyo Roybe nalikoze ngamba nnywa nnyo. Bwabireeta neziba paaka 10. Abaana bagamba ebyo bya mami. Teetaga na kibagamba. Ne waliwo yabagambanga. Nabagamba mukyala wange aliwa. Dadi yagenze edda mu kisenge ng'ayitawo nabyo ng'abireeta mu kisenge. Nze mbizza wansi mu fridge. Kati bo bamanyi omukazi aweebwa si Christmas, si birthday, era nagamba abaana bange bagenda funa obuzibu. Kambasabire busabizi Katonda abawa omuntu anaabategeera bye balaba, bye bajja okubanga basuubira, bajja bisuubira. Omusajja alina okuwa ssente z'enviiri, alowooza nagamba ne weetaaga kino kwata zino ogenda ogule kino, genda wano ogule kino, akiraba mwana nga kati asuubira baawe ajja kwesanga pasita. Kati obuzibu bujje ng'omwami we bambi tabadde mu mbeera y'emu. Nze sirerabya statement ya mutabani wange yaŋŋamba, mami nsaba Katonda bwenpasa pasa omukazi nga ggwe. Nemuga anti njagala kati bwe ŋŋendanga ku mulimu nga mpakingira juice, alaba byenkola pasita ku Sunday, tumpakingira juice ku Sunday. Njagala omukazi akole bwati ne bwati ne bwati nga byonna byalistinga, tebabimugamba yabirabye ng'obikola. Nemuga ye Katonda ajja mukuwa. Nemuga naye si buli muntu nti akuzibwa engeri y'emu. So omuntu yenna omuwa chance abiyiga. Nemugamba omubulya kyoyagala n'ogamba manyi mba njagala bwe ŋŋenda ku mulimu n'ompakingira kino na kino, mba njagala bwe nkola bwe. Nemugamba naye naawe olina okubeera realistic. Oba kisoboka. Tosobola kubanga mwenna mukola sawa zezimu, mufuluma zezimu, muvaayo sawa zezimu n'omusuubira okuwa byonna. Bambi waliwo n'ababipaakinga abakyala abalungi naye bambi ng'abaami baabwe babiwaffe ne tubirya. Ekisookera ddala kinnumamu omusajja obimupaakingira ekisooka nga tabyagala, ate tomubuuza feedback. Business yonna olina obuuza customer feedback. Weetaaga customer feedback. Bw'oguza ebintu babuuze ebintu byenkuwa bitambula biti eyo. Egundi gye naguza simu ekola bulungi. Ennyanya zenkuwa nnamu ziba nnamu nti nnamu kale naye ate amatooke gaali gengeddemuko. Ewalolo wampa bambi nga customer feedback eri important. Kati ne mbufumbo mwetaaga feedback. Buuza omwami mugambe naye ebintu byekupaakingira olowooza ndekerawo bankyuse, mwajja kugamba omanyi lekerawo ennaku zino ku mulimu kubanga asobola n'obbikowa byebimu. Nanansi meloni muyembe, nanansi meloni buli lunaku. Gwe ebikolera si bye bimukolera.
okedde n'ofumba. Nzi pasita yaŋŋamba saagala kulya ku makya, saagala butogo biki, luba lumu na lumu baga naye ndooza genda ofumbira akatogo n'ogolokoka. Naye tokeera kutijja. Natijjako nanga saagala kulya ku makya, kankubulira amazima nga ngenda ku kituuti, emmere entuula mu lubuto. Naye we ndiba nkyetaaga nze nja kukubuuliranga ekyo ne tukita. Bw'aba yagala gamba omanyi ne mugamba enkyankeere nkufumbira akatogo, laga mata gokka ge njagala ne mwogo. Naye tosobola kukeera n'ofumba akatogo k'ebinyebwa mu matooke, ojja mmenyeka omutima. Ojja vayo okaleese bulungi nnyo maze okkajagambe abakabikweka mbadde nedda saagala mmere, njagala kyayi mukalu. Kati ate nze nina omwejo. Nze nina omwejo nti bwaki nga nsooka ne mmutunuulira. Really? Ne mugamba oyagala mukalu? Kale kyayi oyo mukalu mutabula ennyindo, omumaguli mu nnyindo. Nendeeta ne mmumuwa nange nenzira n'okulya ebyange. Nakuza obadde ki? Tewali. Naga bambi onyize sinaganye okulya akatogo, kati nga njagala oddayawo ngambe bambi sorry kale bambi kati ogenda mmala essaawa eddakiika nga 3 ng'ombudaabuda tuli musore bambi akatogo kange. Kati nze nange nsanyukira ekyokuŋŋamba tokafumba. Kati abantu tuli banjawulo, naye nze akatogo nakafumba nkubange waka nakalabanga nga nze mmanyi ku makya omuntu akeera ne bamuwa akatogo. Bwe mutaba binyeebwa kagenda kuba kaboyiro oba kasiike, bw'aba muwogo kulina okubaako amagi, kulina okubaako nakati. Ngira bwe nkola nti ejji esiike tebalira lyokka, bateekako nakati, bateekako muwogo, bateeka nga bwe mmanyi. Kati gwe nafuna byonna abyagala, naye nga yakubuulidde toyiiya. Nga njiya n'enva jo yalidde ennyama, lwaliro kanfumbe kakao. Jo yalidde enkoko, lwaliro kanfumbe ekijanjalo nkiteeke ku side, teekewoko n'akanyeebwa, teekewo n'akawunga ne kalumonde n'akatooke. Bwe yasooka okusookanga n'abirya nanga nsaagala kawunga. Ebinyebwa zirina kuba side sinva. Ebijanjalo toddamu, kawo toddamu. Hani kati nfumbe ki? Tofaayo, nze nnyama supu ammala. Of course osobola fumba nnyama etayimu supu atali. Enkoko emmala. Kyonna kye nali mmanyi nti bayiiyiza omusajja ne bakyusakyusa emmere. Ye matooke, muceere. Bw'okyusa awali omuceere oteekawo muwogo. Awo tukomye.